Alright, njala tandika n'ekigula rugi kya leero nga njala bagambwe namwe n'abadda Uganda buli mukyali njala muwuliza information eno bulungi nnyo kubanga ebiseera ba information basaagala giddamu ate musaagala mwebuzeebuze nti mwagiwulidde manya basinga obungi abantu bambeebuzaabuza mbu ate baategedde okusookera nga sinagenda ku kigula rugi njala tegeeza abantu b'embale bonna antegeezeddwako nfunye information nti ebyo bitongole by'okwenna mu kitundu ky'embaala naddala mu kabira ak'ebyobuwangwa akasangibwa mu kitundu ky'embaala waliwo akabira mu basalira embalu ntegeezeddwako abantu bamirundi ng'etaano nti akabira ako kafuuse kattiro poliisi n'amagye ne SFC bateegawo abantu abavuga emmotoka abeebigira baboodabooda n'abanyega ne babajjako ensimbi nga bataddewo ekiddo eky'ekiyayi so poliisi amagye embale mulekerawo okubba bannayuganda ntegeezeddwako abantu nga bataano nti ekibba abantu ensimbi n'okutulugunya bannayuganda ekisangibwa mu bitundu by'embale naddala mu akabira ak'ebyobuwangwa mu basalira embalu kafuuse kabbiro oba kattiro aka poliisi n'amagye bateegera abantu nga basudde ebiddo okubba abantu ensimbi zaabwe n'ebintu byabwe so abantu b'embale mwena mwegendeze nga mutambula ekiro n'emisana ebangambye nti poliisi n'amagye babbirawo nnyo mu kabira ak'ebyobuwangwa oba traditional forest we basalira embalu so bangambye nti babbirawo nnyo abantu awo so abantu b'embale mwena mwegendereze nnyo message njagadde njibatuusizeeko bulungi nnyo so nno olwaleero njala tandika n'ekigula rugi ekigula rugi kino njala mutagingira omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu njala namu badda Uganda mwenna bawagira enkyukakyuka mbereko kuno ekigula rugi kino egenda kubeera nga to dissolve the propaganda which is circulating around social media omanyi bannayuganda Yoseti Bahapura mutabani wa Karekezi n'ekibiina kye ekyabayekera ekyababbi abeetadde mu ntebe gye bataliimu baali baateekawo ekintu ekyokuziba bannayuganda akatambala ku maaso nga tebaagala mutegeere bo nga ate bafumba ebyo ne bibiteeka mu circulation ebifuni bitambula okunona amanya g'abantu olw'okuba nti emmotoka bwe yabalemeredde ne bagizza nga balina ekigendera kibagiziza awo njagala buli omu ateeka essira era buli muntu njagala ntaginye Robert Kyagulanyi Ssentamu akakiiko k'abalooya k'abanopu ne bannanopu mwenda njagala mbeere ku vidiyo lwayo ekigula rugi kino njagala mukitegere waliwo propaganda atambula gwe njagala okuggyawo gwe ntadde mu kigula rugi ky'olwalyo propaganda natambula abantu ba NRM bali ku social media ne ba bloggers ba NRM ku social media abatambuza ebintu bino ne mu WhatsApp group njagala kikome ku nze nkibabule mu kitegere kyekigenda maaso mu Uganda nakiki batambuza olwaliro ekisookerera kiri bwe kiti waliwo kye propaganda ekitambula ngera kibasomera mu luzungu nkibavunde mu Luganda mu kitegere bulungi nnyo naye nga njagala bagamba nti bino byonna ebitambula NRM bye badde siba mu myaka gyonna ng'ebikola okwonoona erinnya ly'abantu olaba yayonoona omugenzi Idi Amin Dada nti yali musezi ng'ali abantu ekibozibozi ne kikula batuuka n'omuyeekera nga bakola ebintu by'ekisiru bino saagala bikole ku mukulembeze bwe tumanyi gwe twesiga atali anguzi ayagala enkyukakyuka kola bannayuganda saagala bakimukole so nno abantu bano oluvannyuma nti emmotoka y'abalemeredde bagizza ng'amaze oteeka bye bataddemu kubanga ngenda batwala mu sitole entuufu emmotoka lwaki bagitadde na biki bagitaddemu kivudde bagenda mutegere Robert Kyagulanyi Ssentamu njala mutangira kuno Yoseri Tabasiro mutano wa Karekezi muhozi Kanyiro Pama nyine naye abeereko ne Pasiti Pamene njagala ebeereko muntagingire kale Karekezi Kayihura muntagingire Sejjusa yeyita Sejjusa Smith Nyefunza nawe nzizo olwaliro njala tandika n'okuteekawo disclaimer y'emboozi eno NRM gyetambuza ng'ekola propaganda atamanyi propaganda y'emboozi eyonoona erinnya ly'omuntu n'ekifaananyi ky'omuntu okumulabisa nti mukyamu ate nga si mukyamu kino NRM ekikola ng'eyita ma bloggers wepo ne mu ba bloggers wepo ne ku social media platform ez'enjawulo okutambuza emboozi eno emboozi esoma etya emboozi esoma bweti oluvannyuma bali batambuza ekiboozi buno ne bwataba tetunagenda kulonda nga bagenda emboozi Kyagulanyi yali asime bamusasula asime biki emmotoka bwe yaje ne bagenda ate emmotoka bagimuwadde bikiri emmotoka Museveni yagimuddiza kati waliwo ekiboozi ekyatandise okutambula kyenjagala bagireyo eno bamuyita propaganda blackmail and diversion ayagala okendeeza amaanyi ga Kyagulanyi ku social media ne mu diaspora okumuggyako abantu abadde bakola ki basupportinga cause eno mujja bewulira ku social media nga bitambuza njagadde nkibasomera olwali mu kitegere lumu nti olwo propaganda blackmail diversion Robert Kyagulanyi Ssentamu yafiirira famire n'afiirira bannayuganda kuba bannayuganda okuba nti abeezaawo struggle eno tandise bwe nti omuwumba tuutu oba mutamanya ngamba omu yawandiisa ekiboozibozi kino ng'asinzira mu ofiisi zaabwe ez'ebyokwerinda bagamba bati bakagambye nti kali film is over nti akatambi kawedde ne batandika bweti Bobi Wine surrenders to Museveni ne bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu yewaddeyo eri Museveni ekyo kikyamu si kituufu akatambi kano oba ebibozibozi bino byonna biboogera si bituufu oli yagambye nti film is over nti akatambi kawedde n'agamba nti Bobi Wine surrenders to Museveni nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yewaddeyo wa Museveni ekyo kikyamu nakyo kifu tugenze mass Museveni rewards him with UG shillings 45 billions and return of his car
ne bagenda bagamba maaso nti Yosef Tebahirwa omutano wa Karekezi ne government ye kyababbi mbu kyawaddeyo Robert Kyagulanyi Ssentamu obuwumbi 45 era kwe kuzza n'emmotoka Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekyo kifu tekinnabeerawo nkiddamu na kino kifu ne kagenda maaso ne kagamba bati it was Achwani all along n'agamba nti bino byonna bibadde byakwewuddisa na kweyisa mu lujja oba kiyita mu lujja nenga si bituufu olujjukira bakootinga olimba lwe yalimba tikyali Kiwani bye baleeta bano omanyi nani baluza ffe tutegeera nga tutegeera bulungi ne bagenda maaso ne bagamba the election season in which hundreds of youth were battered kati bagamba nti mu kusinzira ebyali mu kalulu kali akawedde nti abavubuka bangi abavubuka baakubwa battibwa n'abamu bakyali mu makomera era abamu bali mu makomera bafeesinga ebibonerezo naye Robert Kyagulanyi Ssentamu yasazeewo okuwaayo banne bonna n'abaleka mu makomera bavundireyo ye bamuwe ssente bamubuddize n'emmotoka ye asobole okwerabira ebyo eyo byonna bifu oyo tuyita propaganda blackmail afumbiddwa okulonda erinnya lya Kyagulanyi kino kifu tekibangayo ngenze maaso. It has been established that after a period of behind the scenes negotiation bagambye nti oluvannyuma lw'akabanga akanene baateekawo enteeseganya wakati wa Yosef Tebahirwa omutano wa Karekezi ne Deputy Speaker Anita Amongi ne Leader of Opposition Mathias Mpuuga and PAC Chairman Mildred Lubega Sseggona bino byonna bikyamu tebibangayo nkiddamu eno emboozi ya NRM gyefumba okwogezaako okwonna erinnya lya Kyagulanyi bantu be abamuwagira nkiddamu eno emboozi ya kimatanka n'empale z'oyo eyalagidde bano abampimbi bagiwandiike kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola kukola bintu bino kubanga famire ye ebadde mu buzibu ate tebeeranko mu buzibu okusinga lwe badde kubanga ne jjajjawo yalwanirira Uganda ogituusa weri n'ekitawo okutuusa lwe yakkirira Emagombe ng'era akyala ensalo zetutusira mutabani wa Karekezi bagenze mu maaso ne bagamba bati nti okusinziira eno NRM yewandiika Museveni bayayibane nti okusinziira ku nteeseganya ezabadde wakati w'omumyuka wa Speaker Anita Amongi n'akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga wa NEC wepo n'akulira akakiiko ka PAC ow'ekitiibwa Mildred Lubega Sseggona nti Yosef Tebahirwa omutano wa Karekezi ne gavumenti baayisiŋŋanyiza mu mikono obuwumbi 45 obw'ensimbi era ne ziwa Robert Kyagulanyi Ssentamu owuwe ekiro ekyakeesezza olunaku lwa luli n'endowooza ennaku nga 3 mabega era ne bagamba nti omumyuka oba and bagamba nti presidential assistant Major General Narraso ne bagamba nti omumyuka bagamba nti ono akwasaganya ne bagamba nti ono amyuka enkwasaganya y'emirimu gya General Kaguta Museveni egy'ekyama mbu Narraso Proscovia ye yabadde mu nteeseganya egyo ne bagamba nti in addition President Museveni ordered the lease of Bobi Wine's car initially impounded by URA without payments of the taxes of shillings 330 million due. Ne bagenda maaso mawalikawo ekiboozibozi ng'emmotoka lwe maze okuvayo kuba balemeredde kye bagenda kibagitaddemu ngenda kibabuulira ne bateekawo ekiboozi ekigamba mbu era mu kwongerako ekira kye bayongeddeko mbu Yosef Tebahirwa omutano wa Karekezi mbu yakkiriziganyizza n'alagira emmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu eri akwatiddwa ekitongole kya Uganda Revenue Authority ekitongole kiwoza emisolo nti emmotoka eyo dizolora Kyagulanyi Ssentamu nga tesasuddwa wadde emisolo egiwera obukadde 3 egibadde gibanjibwa eyo emboozi enfumbirire NRM yegikola okwonna erinnya lya Kyagulanyi ngenze maaso. The money carried in sacks was handed over to Babi Itungo in the presence of Joris Sonyonyi and Louis Lubongoya. Ne bagamba nti ensimbi zino obuwumbi 45 oba yawandiisa emboozi zino obuwumbi 45 abumanyi kyova mbaga nti omuntu kye bayita akawumbi takimanyi n'atula n'awandiika ekiboozibozi ekiwoomya amalwa ng'ate takimanyi nti bagenda okugamba bajja kitwala nti kituufu nekino si kituufu bagenze bati nti ensimbi zino ezalweteddwa mu bisawo ne zikwasibwa omukyala Babi Itungo Kyagulanyi wepo mwaba babadde mwaddemu omwogezi w'ekibiina Robert Joel Ssenyonyi wepo ne Louis Bongwe ekyo kikyamu tekinnabeerawo nakyo eno emboozi NRM egifumba nnyo bulijjo kubanga be balungi mu kukola emboozi zino ne bagenda mu maaso ne bagamba Bobi Wine had the father repeated big in Museveni agreement, another payment of 200 million per month, which is Ugandan shillings 2.4 billion every year, to help him run new political party. Bagenze maaso ne bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yagenze maaso era n'afuna ebintu bingi nnyo okuva mu ndagaano gye bakoze ne Yoweri Museveni ey'okufuna obukadde 2 buli mwezi mu kiro kitegeeza nti bw'ozigattagatta bwe buwumbi 4 obukadde 4 bw'alina okufuna buli mwaka okuyamba okuddukanya ekibiina kye ekya NUP n'eno mboozi nfumbire nayo nfu kye tuyita blackmail propaganda and diversion nayo nfu. Tugenze maaso. What a disappointment to those who lost their lives, limbs, in prisons and other exiled.
ne bagamba nti kino nno nga kya buswavu era kimalamu amaanyi eri abo bonna abafiira obulamu bwabwe abamenyebwa embiriizi n'abakyali makomera n'abadduse okufuluma eggwanga okugenda mbuwaŋŋanguse ekyakolerwa Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo emboozi efumba amalwa eya NRM gyekola okonna erinnya lya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo naye nfu. What a third day for a genuine opposition claiming to change the ends. Eyo emboozi ya NRM na Museveni gyawandiise agiwe ba propagandalist be bonna ku social media era bagitambuze. Munono mwamwajire n'ekinvinvi na mukaddayina embezi mulinganga emiti gya sabbuuni gwe bakyatambala emirundi atambula yogera ebigambo ebitategeereka gy'obeera nti bamusasula. Omwami ono avudde mu layini w'alina okubeera ennaku zino ayogera ebigambo ebitategeereka naye nze nja mugamba ekigambo kimu nti mukulu okusinziira ku bintu by'emmanyi n'ebyempulya mu nkoobo gwe nno naawe weetegereze nnyo era weekuume nnyo ku bintu by'oyogera olw'ensonga nti naawe akaseera katuuse wandibanga eyakwalula esiridde ebigambo byogera empola kubanga ky'oyogera mu butambi kijja kuzannyibwa era kijja kubuuzibwa wakijja luddawo na biki byogera bituufu awo sijja kulwawo kati ngenze katambi akatuufu ekigula luggi kiwedde njagadde kujjawo emboozi efumbibwa mala ku social media gye bagenda okutambuza abantu ba NRM nti yo propaganda blackmail and diversion. Robert Kyagulanyi Ssentamu waali talina gy'alaga ye mukulembeze wa Nuupu ate ye yawangula obukulembeze bw'eggwanga mu bufunze ekigula luggi kiwedde kati vidiyo etandise. Vidiyo etandise etya lwe nakoma okujja wano nabagamba nti njogedde ebigambo bingi nnyo abantu amu nga balowooza bali Lumbuye aliko olubaale oba aliko mpewozeewa oba aliko ki naye nga mbagamba nze bwe nfuna information ezijja nenjibawa ntambula nennyinda bisigadde mulina okwerowoleza ng'abantu abakulu. Nazzi kuno nzize mbagamba nti abasajja bonna bava mu nsiko mu mwaka gwa 1996 ne bajja okuyingira eggwanga bonna bagwira tekuli era kijja ky'abajjajjaabe bonna bagwira bali mu nteekateeka namuteeka etwala eggwanga lyaffe Uganda balyeddize baligatte ku nsi ezaabwe gye baava ne beerabira nti wano we bayisiwa bajja okusitama busitami okwota omulibo gunaggwako balina okuddayo. Mu bano nno mubadde n'omusajja eyeefuula mbu mugezi nnyo okusinga abantu abalala gwe bayita General Sejjusa oba eyakyusa erinnya lye kulija kuti neyefunza neyeefuula mbu ye Sejjusa. Lwe nakoma omwogerako nabagamba nti omwami ono akoze ebikolobero bingi byabadde yeefuula mbu bw'amanyi nnyo nga letamanyi. Mu mwaka era mu myaka nga baakawamba bwe bati jjukira nabagamba nti Yosef Tabasoma Wakaleje n'ekibiina kye ekya National Resistance Army si bawamba ekibuga Kampala basi bawamba Uganda. Abaana Abaganda nga bayita mu kibiina kya UFM be bawamba ekibuga Kampala bawamba Uganda. Museveni abasalira amagezi beyongereyo bawamba ebitundu ebirala yasigala Kampala kye yakola. Bw'amala okutuula obulungi mu Kampala nga bane bamaze okuwamba n'abalagira bagende mu mambuka ga Uganda basobole okuba nti bafunze ebitundu byeyo kumbe tekaali akattiro akaali kasembayo ak'abaana bonna Abaganda. Mu kiro Sejjusa y'omu ku baali bakulembedde mission eno okufanjikanya abavubuka bano bagende mu mambuka ga Uganda bagezeeko nnyo okugaziya obuwambe era kye baakola. Bwe baatuuka eyo olw'okuba nti General Sejjusa ali w'amaanyi nnyo mu biseera bye yakwata abavubuka 300 abaali bakubirwa 300 abavubuka bano abaali mu kibiina ekya UFM n'abakwata bonna n'abasanya Abaganda era tebadda ku aboobwe abasobola okusimattuka bali mitala w'amayanja gye bakolera emirimu gyabwe mu buwaŋŋanguse. Oyo General David Sejjusa. Era ngenze maaso njagala balaga nti olwali ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 ntandise ne vidiyo entuufu n'amawulire amatuufu. Ennaku 2 babega nabatereddeyo ekiwandiiko ekibalaga nti David Sejjusa bamulonze okubeera nti kati yakulira ebinja byonna ebikettera mu ggwanga weppone bweru w'eggwanga ng'agenda bifunaanyizibwako. Njalategeeza Ekereziya ewangala era neramula mu nsi yonna ey'Abakatuliki nti nafunye oluvannyuma details eziraga nti okufa kwa Dr. Sepirian Kizito Lwanga Archbishop wa Kampala omukulu David Sinyefunza yenamu omukono yakunamu omukono ebitundu 6 ku buli 100 era nga y'omu ku baateekateeka enfeeno okubanga details zitambula zivaayo. Tugenze mu maaso. David Sejjusa olwamaze okuba nti bamuwa omulimu guno yazzeyo nasinkana mukama we Yosef Tabasoma Wakaleje nga bassa okuva mu nsiko okuttegwa bannayuganda n'okubamalawo. Mujjukira omwami ono ye mutayagala nk'oggwanga lye bayita Baganda lwakuba nti beefuula nti baagala nnyo Abaganda ne bannayuganda ne tebabaagala ekigendera kye bekyaliikira kuwamba nsi. Mu meeting gye baalimu ne Museveni mu State House e Nakasero yatandika ssaawa 8 ez'akawungeezi mpaka saa 10 ez'olweggulo. Enteekateeka ze baalimu era bakkiriziganya ebintu bino wammanga. Ono bamuwa enteekateeka ez'okutta buli muntu yenna ali ku lukalala lwe nali mbasomeddeko nti ali supposed okuttibwa olw'ensonga bategedde nti muhozi abirimu kati baagala kyusa mbawe David Sejjusa po ne kale kalekyezi enteekateeka y'okutta bannayuganda bonna abadde balemeseddwa okuttibwa nga balowooza nti bo bakitalo nnyo bo tebalifa. David Sejjusa byamaze okukwasibwa tools oba ebyuma obikozesebwa mu kukola ensonga zino
n'atandika okwogera amafuukule ngaloza nti yasinga okutegeera tetugenda mutegeera nga babaga nti ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka omwami ono abadde akolera mu ebbanga lyonna nga mulowooza mbu tali mu system nga mwali yeevumya Museveni emisana kumbe ekiro basinkana ne bagenda maaso ne bakola emirimu gye gimu. David Sejjusa, Eri Tumwine, Kale Kalechezi Kayihura, Muhoozi Kanyirugaba be bano abagenda okulidinga ekibinja ky'abantu ekigenda okukola enteekateeka ey'okutta omwana w'omuntu asangibwa mu ggwanga Uganda okusingira ddala wano mu Buganda kubanga mission bagimanyi bulungi nnyo ey'okumalawo Abaganda mu Buganda obwabe n'obatwalako ettaka. Mbawulidde bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Era Sejjusa David ono yaweereddwa amaanyi amazibu ennyo ne munne Kale Kalechezi Kayihura ne mutabani w'omumpembe Muhoozi Kanyirupama baweereddwa amaanyi ag'okusigala nga bakolagana ebitongole byonna ebyokwerinda mu kuwamba n'okutta abaana Abaganda ne Bannayuganda abawambibwa singa bakola nti oli muvubuka osobola okuleeta ensasagge. Mu kino bagambye Sejjusa agenda kukolera wamu n'obubondo bwonna obadde buwamba abantu obukidnappinga nga bakozesa ebitongole byonna okutandikira ku poliisi Semwai Iso ne Eso okuba nti bagenda mu maaso nga bakwata abantu bano era ng'omuntu agenda okuba nga avujjirira omulimu guno agenda kubeera omukyala yita Omuganda Proscovia Naraiso ono nga ne Katonda alina ensonga lwaki teyamukkiriza kuzaale wadde akaana akalema olw'ensonga yandituzaalidde Hitler omuddugavu kumbe maama ye kennyini sitaani Katonda yamugaana okuzaala kubanga alibadde atuzaalira Hitler y'ensonga lwaki Katonda takola nsobi mu kumma abantu amu okuzaala abaana olw'ensonga abakitegedde ensi yandigwa mu ntata ng'omuntu oyo avuddemu ekiwanga. Ngenze mu maaso. Kati njagala nga bwe nabadde mbagambye nti nyinza okulekerawo okubawa security alerts naye olw'okusaba okw'abangi n'okunyolwa abantu abangi kwe babaddeko bantegezeza munnange bw'onoolekerawo tuwa security alerts banditumalako abantu baffe abavunaanyizibwa nga tetutegedde lwaki ani abatta ate nga lulimi badde nsobola obbalabula ne basobola okuba nti at least embeera y'ebyokwenda bagitereezaamuko. N'olw'ensonga eyo nja kusooka obbategeeza bannange nti si kujeemera Bannayuganda nammwe abampuliriza nzikiriza okusaba kwammwe era ngenda kugenda mu maaso n'okuba nti mbawa enteebereza y'ebyokwerinda mu ggwanga Uganda nabaki ababa basubinegeddwamu olukwe okusongeddwamu olugalo okuba nti bagenda kuggibwawo era nga n'olwali okuzimu ku nsonga ezindeseeko okubabulira ensonga zino ntandise bwe nti bannaddiini mwenna abawangalya mu ggwanga Uganda nga sisosoddeemu nti obava mu kitundu kye kya Uganda eno message njagala egende gy'oli. Oli mu Katuliki, oli mu Protestanti, oli mu Lokole, oli mu Orthodox, oli mu ki eno message njagala egende gy'eri. N'abantu mwenna basekinnoomu abanene mu ggwanga. Nafunye information endaga nti omumpembe Hassan Kasinje ono y'omu ku bakulira poliisi mu Uganda naye musajja muzibu nnyo. Era nga ne mission eyatta Bishop Dungu owe Masaka omwami ono yaginamu omukono olw'okuba nti yamuwa akabikka ku mumwa nga kalimu kawulire era teyabeerawo bbanga ddene nnyo. Ntegeezeddwa nti ono mwami yaweereddwa mission ey'okusigala ng'atambula n'ekitongole kye kya poliisi ekikwasaganya emirimu gy'obuntu poliisi n'omuntu wa bulijjo okuba mbu bazzawo enkolagana y'abantu ne poliisi. Ne mu return omwami ono agenda tambulanga ne boxi za masiki zaawa abantu bano naddala bannaddiini okuzigaba nabo bennyini okubatonera masiki okuzambala. Naye kasita kakutanda n'oyambala mask kasita kanakutanda n'oyambala mask eneebe kudonatingiddwa Hassan Kasinje n'abapoliisi abalaba n'abaali nabo munnange gwe yakwalula ejja kuba esiridde. Mbategeezezza era bantegeeza mbategeeze nti Hassan Kasinje wonna wajja oba mu kigo oba mu kereziya oba mu kanisa ng'azze okugaba mask zino zikabikka ku mwaka okwola ssenyiga ow'ekirwadde 19 nti munnange gw'ojja kuba ng'eyo basimirawo entaana. Era ng'omwami agenda kukola omulimu gw'okwetooloola eggwanga lyonna ng'asomesa poliisi n'omuntu wa bulijjo oba okuzza omukwano gwa poliisi mu bantu naye nga mission yakutambula ng'agaba masiki naye nga masiki zino bambi zirimu kanyo kawulire. So njagadde ntegeeze bannaddiini mwenna omuli Abakatoliki, Abaprotestanti, Abasiraamu, aba Seventh Day, abayisi, abalokole, wepo n'abamadiini amalala, wepo n'abantu mwenna abasangibwa mu Uganda nga muli babitiibwa. Omwami ontageza nakukubira essimu nti ajjawo okukyamako okubulira nsonga za poliisi na muntu wa bulijjo oba kubulira mboozi ezitawoomya ddigobe kubanga mission omu kuba girimu. Ngenze maaso. Omwami ono era yaweeredda task okugenda okwetoola eggwanga ng'agenda akola enkuŋŋaana za buli kika okuba nti ategeeza abantu okuzza omukwano gwabwe eri poliisi n'abantu basobole okuba nti batambuza ensonga zino nga ate mukimanyi nti poliisi naye efuuse ekizibu mu ggwanga nayo yava dda mu kuweereza Bannayuganda nayo ettabatte. Ntandise bwe nti ne vidiyo nga bwe mbadde mbagambye. Tugenze bwe tuti. Eno message njagala egende Obukatuliki bwonna obuli mu Uganda. Nategeezeddwako nti Museveni buli wamu yali yadeployingawo bambega
nga ne mu kibuga Roma ewennyini ew'omukulembeze atwala eddiini y'abakatoliki gwe bayita Popo mu kibuga Roma era nayo yali yataddeyo dda omusajja w'embega ali mu kubrokinga information yonna eva mu bukatoliki obwe Uganda nti singa message eve Uganda ng'erimu ebirumira nga byogera ku gavumenti y'Omumpembe Mutadwaka n'engeri gyayingiddemu okusanyawo Kereziya waliyo Omumpembe ono ategeeza Yosef Mutadwaka lizibani abali mabegawo okusindika information eno okugitwaliwa Papa era n'agiblokinga mission eno n'etatuukirira bulungi era ng'omwami ono amaze ebbanga ddene nnyo ng'akola omulimu guno okuba nti ablokinga information yonna egenda maaso ogenda mu ggwanga erya Italy mu kibuga Roma ewasibuka eddiini y'obukatoliki ng'omwami ono yennyini akikoledde ebbanga ddene nnyo. Omwami ono ava mu dayosisi y'e Masaka gy'akulidde era gy'akoledde emirimu gye gino. Omusumba ono oba gwe bayita Bwanika mwenna bamanyi Bwanika ng'oli mukatoliki oweereza obukatoliki ebbanga ddene bw'osanga omwami ono yeyita Bwanika musajja Munyarwanda ng'akulidde mu kiko mu dayosisi y'e Masaka. Omwami ono mbega wa Museveni yakulira mu dayosisi y'e Masaka naye nga mbega wa Museveni nga mubegera okuva mu Uganda okutuuka e Roma n'abulonga information yonna esobola okutuuka ku Papa n'obukatoliki mu nsi yonna okubategeeza nti Museveni ali mu kusaanyawo Kereziya wepono gyekolamu ebintu ebikyamu. So njala tegeeza mwenda bafather n'abasisita bali mu Uganda buli mukyali mutegeeze bannammwe bw'omuwulira omwami gwe bayita Bwanika ng'ono yakulira mu dayosisi y'e Masaka ono mbega wa Museveni awedde emirimu afuna information okuva mu makereziya gonna mu ggwanga ne mu state n'amala n'agizeewo Museveni n'amutegeeza baani abamuli empindi ku mabega oba baani abamuli empindi ku mabega era gwe tosobola kusukkawo bakkolako ng'obuyinza bulagira. Awo nawo nvuddebwo ngenze ku nsonga endala. Omwami ono y'omu oba Reverend Father ono y'omu Bwanika abegera Museveni mu kereziya ya Uganda okutuuka e Roma. Omwami ono kigambibwa nti y'omu ku bantu abaalumika amasimu g'omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga ge yali ayogera wakati we ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II nga balina enteekateeka wakati we w'ondi omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga nti bwe yafuna essimu ekuva w'Omutanda ng'amusaba amuyambe asobole okuba nti avvuunuka enjega gy'alimu okumufunira ebitambuliso oba ebyogera asobole omufulumya eggwanga agende afuna obujjanjabi omufulumya eggwanga asobole okuwonya obulamu bwe. Omwami ono Bwanika bwe yategera bwe yalumika essimu eno yasobola okutegeeza abampembe bonna bali mu bitongole by'okwerinda nti yafunye okulumika essimu zino n'ategeera biki ebigenda mu maaso era kwe yategeeza ebitongole bya Ssemwa ne Iso muno mwe baava okuba nti baalumba omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga ne bamumiza omusu ku nsonga eziriko bwe zityo. Kati tugenze ku security alerts ndyoke engere ku information endala. Security alerts ey'olwaleero nga mawulire gembawo olwaleero etambula bweti. Okuva lwe badeployinze Omumpembe ono gwe bayita Sejjusa David oba Tinefunza omusajja Omunyarwanda eyefuna naye Munyankole. Ebintu bino wammanga bwe byapeninga temwewuunya lwaki bibaddewo. Eno message njagala egende eri ab'oludda oluvuganya mwenna nga mukimanyi nti bulina omutima ogulumirira eggwanga naddala ng'osupportinga ekibiina NUP nammwe abaasigalamu empeka emera ab'oludda oluvuganya naye kino tekibeeyuguza ttama nammwe kennyini abali mu kibiina ekya National Robbers Movement mulimu abamu empulunguse ze baagala okuggyawo ng'obudde tebunnaziba. Tutandise bweti. Eno message njagala egende eri ba MP bonna ab'ekibiina kya National Unity Platform n'abakulembeze bakansala mwenna abaalondebwa. Waliwo akatego ke bagenda obbakola kano kagenda baleka nga nenna bwe simufungize. Kanso kensimbewo akati awo. Nzize mbagamba gavumenti y'Omumpembe gye muzanyisa temugimanyi. Ono asobola okwedisigayizinga n'ebeera mu kintu kye mutamanyi n'akola ky'amanyi ye ky'ayagala. Nkiddamu obutwa butambula era obutwa bungi. Mwannyinaze Shakira kansala mulwadde Ssenyiga 19. Shakira yaweebwa obutwa ne munne we bali baaweebwa obutwa. Najja mbagamba mulekerawo okulyankuzibwa, mulekerawo okunywa buli kifo musanze. Mubeereeko we mulina okubeera, mubeereeko ewaka ne mugaana. Bannange ekituufu kiri nti obutwa we buli butambula. Ne bannamwe bennyini basobola obbawo obutwa. Ne mbagamba soda gomusaba ku mikolo temunywa mazzi munywe waka. Mwannyinaze Shakira oyo mumanyi bulungi nnyo. Yeta Honorable Shakira munnange Ssenyiga 19 ya mutawaanya bono butwa. Eno message njagala egende mwenna gye muli. Batandise bwe bati. Eno message egende eri abakulembeze mwenna aba NUP. Yosef Tabasula mutano wa Karekezi alina ensimbi
zayagala okuteeka mu kucyankalanya ekibiina kya NUP ne mubeere very careful nnyo olw'ensonga nti ekitongole ekikwasaganya ebyokwerinda mu ggwanga ekya Joint Security Organ nenga kino kikulembeddwa Mbambega abazibu abazziddwa mu bifo bino bapya omuli Sejjusa muno mwe muli Iso Semwai bali ku luutinze nkiddamu bali ku luutinze Bashamba Boys bwe muyita ba House Boys ne ba House Girls ennaku zino bwe muyita ba Kadama nkiddamu Omumpembe Sejjusa David yabagambye nti olw'okuba nti Lumbuye atandise okwonoona ebyokwerinda abuusa abantu kati tuleeteyo akakodya kapya akokuddira okutandika okulutinga oba to recruit the new spies through house girls and house boys. Eno message njagala egende mwenna abaganda mwenna ne bannayuganda bannabyabufuzi abalina amakera balina akasente akasobola okufuna abakozi abalenzi n'ab'obuwala mu maka gammwe ekyo mu kikomyo n'olwaleero omwana abanga si wa luganda lwo tomuli kuluutinga abantu bano bonna bogera bulungi nnyo ennimi eziri mu Uganda ne bonna banyalwanda bagenda okulutinga muli ba house boys baba Bashamba Boys ne ba house girls. Eno system Sejjusa yagireeta era n'agitegeeza Museveni bagigula bulungi nnyo so ng'oli mukulembeza wa NUP ng'olinamu kasente era ng'olina faamu yo oba olina amakaago weewale kye bayita okulikuluutinga ba house boys oba Bashamba Boys ne ba house girl. Akakodya akapya Sejjusa ke yaleese abavubuka bano ab'obuwale bagenda okuleeta Bambega muli Bashamba Boys ne ba house girls abagenda okujja basaba emirimu era mugiboye bulungi nnyo oba ba gardeners abagenda okukola emirimu gy'okusaya waka n'okulabira waka emirimu gino bagenda gikola nenga bagikola on behalf of the government of Uganda to spy on you to the extent that soon or later you are going to be poisoned or to be blackmailed to the extent you are going to be arrested and you are going to be charged with the treasonous case and you are not going to be seen anywhere in this planet Earth okusinziira nga mission bw'eri. Kigambibwa nti Sejjusa bwe yamaze okuyingira mu system yategeeza Museveni nti kati Bambega afa basinga obungi bataddewo babategedde kye tulina okukola kati kwe kugeddayo kwe kudda ku mmeeza tutandika okumanya tugenda kuddamu okulikulutinga tutya. Sejjusa nabagamba tutandika okulikulutinga ba house boys ne ba house girls abagenda okusaba emirimu gino egyo ba house boys house girls oba Bashamba Boys oba gardeners abagenda okujja basaba emirimu gino. So nkusaba gwe oli mukulembeza wa NUP omuntu yenna ajja okusoma omulimu gwa gardener Shamba Boy oba house girl emirimu gyo gyekolere ne mukazi wo n'abaana bo otherwise eyabalulu ejja kuba esiridde. Tugenze mu maaso. Kino nakyo kigende eri abakulembeze b'amadiini mwenna bambi taata mwekolere emirimu gyammwe. Omuntu bw'ajja okusaba omulimu okufumbira oba okulongooseza mu kigo wooli nga si mu sisita oba nga tomumanyiiko Luganda naawe baŋŋambye kutegeeze nti togeza n'okkiriza Bashamba Boys bano oba ba house girls oba gardeners bana bakola emirimu gino olw'ensonga bali well equipped n'obutwa ne gadgets eziri coding amaloboozi ogasindika mu state bo bafuna information gye baagala. Abalenzi bano n'abawala baweebwa smartphones oba ne recording gadgets okuba nti basobola okufuna message ne information esindikwa mu bitongole muli Eso ne Semwai okuba nti babega bulungi nnyo musobola okubanga bategeera biki baagala okumanya. Tugenze mu maaso. David Sejjusa yomu eyalese enteekateeka eno ey'okuba nti baleeta abantu bano okubateekamu ebintu bino wammanga mumpuliriza bulungi nnyo. Kino David Sejjusa kye yaleese kye baakola omugenzi Lumu Sejjusa yakikomezzaawo kiri kitya ojja kubanga oli honorable oba oli religious leader ofune Shamba Boy ba gardener house girl ngono spy kubanga banyalwanda bangi omuntu ono agenda kubeera used and friendly kubwe era nga mugufu nnyo gy'oli ofune appetite eba nti nafunye omuntu asobola okuntegerera nga asobola okufumbira emmere n'okuliisa naye nga in the reality he or she is just camouflaging, is just pretending to be there nyenga ali ku mission. Akakodyo ke baakola omugenzi yali Archbishop wa Uganda Lumu David Sejjusa ke yaleese bakateeke mu bantu ba NUP ne religious leaders wulira what mbazzayo kemabega musoke mutekewo akatonyezaawo soke muddeyo kemabega mbagambye yose tubasaba mutatu wakalekize mu 1964 yali byabufuzi bya Uganda era mu nteekateeka ey'okutta omugenzi Dr. Lumu Museveni kennyini be bali mu nteekateeka eyateeka emmundu mu maka g'omugenzi oyo
luumu ne baziplantingamu ne bamala ne bategeeza state research nti ewa Dr. Luumu akolagana n'abaagala kusula gavumenti yo so mugende mu kitundu bwekiti okusinda ku fajje tufunye baine mundu ezazze era ziri mu garden ya Dr. Luumu era state research bwe yajja yasanga bulungi nnyo emundu ezo mu compound ya Luumu teyakibuuka bamuttirawo naye ng'ate kennyini ababega be bali mu mission eyo kati Sejjusa yagambye Museveni bw'ati bano bashamba boys oba bagardeners ne ba house down tugenda bakozesa nga bafunye emirimu bakulembeze ba Nuupu ne banaddiini tubakozese okuba nti bali used ku bantu ababeesiga tebasobola no baleka ewaka then after tusindike abantu abanaasobola okubanga baleeta emmundu zino oba ebyambalo oba amasasi to be planting mu nyumba z'abano oba ku faamu z'abano oba mu maka g'abano to the extent nti ffe gende mu maka ga gundi mu kifo bw'ekiti waliwo emmundu oba waliwo ebyokulwanyisa ebiri mu maka g'oyo then after bajja onomwana yekennyini akoze omulimu guno kusipayingako ajja kubeerawo naye bajja mukwatiramu naye jja naye tatojja kumanyayo gwe bajja kuba bakutaddeko omusango gwa Nagomula ogw'okuba nti obadde oyeseketera eggwanga okuseketera gavumenti y'omupembeso tawasamutono wakalikizi eri mu bukulembeze mu bukyamu so mwenna bakulembeze ba Nuupu ab'oludda oluvuganya ne banaddi mwagala gitwala lindako wait a minute mwagala kutwala video bwe mba byenjogera bya bulimba lwaki mwagala kutwala video bwe mbanga byenjogera bya lwaki mwagala kutwala video bwe mbanga byenjogera bya bulimba lwaki mwagala twala video mugireke yense etegeere kangende maaso esi network bagala gikwatamu bagala gijjayo volume gone volume is gone. Mumbuli wa volume erioke tugende maaso. Volume erioke free network. Volume interrupted. Akatambula keda chikasatu mukaga. Ngende maaso oba bagikuttemu kajja mugeza ngambye volume clear kali katutusituke kali totolonto kati bali mwagala jijjayo mwagala jijjayo kale tugende maaso mbajjukizaamu engeri gye bafulamingamu omugenzi Bishop Luumu yengeri gye bagala okufulamingamu abakulembeze ba Nuupu bonna mu Uganda n'abaludde oluvuganya wepo ne bali religious leaders nti bategezezza nti bagenda kukozesa abashamba boys bano nga bawe emmundu ebyokulwanyisa obiteeka mu maka g'abana abantu bafulaminga abantu bano okubanga babatwala mu mbuga z'amateeka babasibe so mukulu Sejjusa nze nakugambye ejja kwambula wazanyidde ku muzannyo omubi jjana okundonya nagge nja kwambula kati ngenze maaso kati njala muntagingire bakada ba NRM mwenna bangambye volume is okay ya volume is okay ngabe bagenti nze njala boss security alert kati ngenze ne kubano abayitibwa nti bantu ba NRM nenga ate bate bakimanyi nti Museveni abalimba ntandise bwenti na kino njala kigende eri abantu ba NRM mubeere careful nnyo Museveni abalimba nti muhozi Kanyarugaba ayina enteekateeka etta abantu abamu bayagala okutta ng'amanyi tebakyamukkiririzaamu olw'okuba nti bakimanyi nti musajja musiru muzibu olumu ng'amanyi n'ogunywa ne gumukka n'asobola n'okusala obwayi mu mpale oba ne akutandika n'okwekojjowera omusulo mu mpale tasobola bafuga era mu bantu abamugamba nti ebintu bye tukola bijja tuleetera obuzibu tetunda tugenda kuddukira tukaddiye mwe muli omusajja General Pecos Kuteesa mwe muli n'abantu abalala bazeyize bazibaga Museveni bano bonna Joseph Wasira mutano wa Karekezi abataddeko akazito Wakitiibwa Gilbert Bukenya be very careful
General Pekos Kutesa, I don't know where you are right now, be very careful. Tugenze maaso omukulu Sekikubo ow'emiyaga mukulu beera very careful nnyo. Omwami Sam Kutesa akutaddeko olukongo ne First Family baagala kujja onebeera careful nnyo. Wepona abantu amu NRBZ njogerako nti mubeere begendereza nnyo olw'ensonga nti eyabalula namwe oyinza okuba esiridde mulowooza nti bagenda kutta bannupu bonna naye nga ate bagenda bafuleminga basobole okubatta kubanga bo kino kye kigendera kyabwe ekituufu. Kati tugenze ku mmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kiki ekyagikoleddwako baani ababikoze zabadde ssaawa mmeka era baki ekyagenze maaso. Njala Mutangi Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulembeze ba Nuupu mwenna wano we wagenda okuva okumala eggobi mu kibya wano. Malina okunywa amazzi. Aya bas. Tutandise. Kansulenti omukulembeze kwali. Emmotoka y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaddaaki Yosset Bahabula tabani wa Kalekeze emmotoka yamulemeredde n'agita naye babadde n'ekigendo lwaki bagitadde. Tugenze maaso. Emmotoka yatereddwa naye emmotoka eno yatereddwamu ebintu ebizibu ennyo ebimu n'okulaba wepo n'okutegeera nti mwebiri. Njagala muntangire Muhoozi Kanyirugaba eyita Muhoozi Kanyirupama njagala abeere kuno. Era Muhoozi enteekateeka z'olina ez'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu oli sikiraasi yo. Reasoning capacity yo yatera tabbizi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Musajja mulala nnyo tosobola mutegeera. Gwe ntegeerayo nzibu nnyo nfu nnyo kubanga ebintu byo byonna bifu. Kati nkutandiseko bwe nti. Oluvannyuma lw'okutegeera nti mugenda kugaana okukkiriza abasibe baffe okufuluma mwadde mulina okukola enteekateeka Endobeso Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze ba Nuupu bonna mu ngeri etya. Mwakitegedde nti mwalookinze eggwanga ne muteekawo kafyu wa nnaku 42 ne muggala amakereziya ne muggala buli kimu kye mwagala ne muleeta akatabanko mu ggwanga. Kati ate nga mukimanyi nti abavubuka badde balina okujja mu kkooti babawe beyiro ne mugamba no katukubise ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri. Emmotoka eno kiri nga tumaze ogikolako emikolo Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'essanyu agifune oba agiyingire awo tubale tumwagalira omufunira. So mwakikoze mirundi ebiri. It was part of diversion okutta emmotoka eno n'ekirala mwakikoze okujja abantu okulowooza nti balina okubanja ba Edi Mutwe badobya n'abantu abali mu makooti olw'ensonga nti Winnie Doti yafunye okulagirirwa eri Yosset Tabasira Mutano wa Kalekeze ategeeze munne oli ow'emmongolo oli atunulanga oba nkiyite kitya ere yeyita Jenoguti oba Jenoguti n'amutegeeza nti abasibe bonna abadde balina okujja mu kooti zizingiddwako mpaka ng'ennaku z'omwezi 42 ziyiseeko okuddamu okulya emisango gyonna oba okukola ekintu kyonna. Era kino kye baakoze ne bata emmotoka eno okubuzaabuza naye mukutte emmotoka eno bino baakoze. Yosset Bahabula mutabani wa Kalekezi ne mutabani we Muhoozi Kanyirugaba baakoze kino wammanga. Bwe bamaze okukola enteekateeka zaabwe zino ez'okudivertinga abantu nga balina n'ekigendererwa eky'okusanyusa bannuupu n'okuba nti bayinza okukwatamu Robert Kyagulanyi Ssentamu offside nga tategedde. Njagala muntagingire wano commissioner wa URA. Njagala muntagingire aba customs warehouse aba URA. Era njagala njogere emboozi eno muwulire bulungi nnyo. Ne bana abasajja balowooza abantu basiru. Ku kiro ekyakeesa ku Mande mumpulirize bulungi. Ku kiro ekyakeesa ku Mande ku ssaawa 2 ez'akawungeezi omumpembe Muhoozi Kanyirupama yajja mu warehouse ya Uganda Revenue Authority n'abalasha basatu ku ssaawa 2 ez'ekiro. Njagala mutaginga no Muhoozi. Muhoozi kwoli, Museveni kwoli, Janet kwoli ne babbi banno mwena kwemuli. Video mbali mwagala jijjayo naye kati kino njagala kibategeeza kino kye mwakoze mwadde mweyya amanda mu mbogo. Ku Mande ku kiro eky'Mande ku ssaawa 2 ez'akawungeezi Muhoozi Kanyirupama ne bannabalasha basatu bajja nabo mu warehouse eyo ne mumaliriza okuteeka bye mwateeka mu mmotoka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwateekamu obutwa obutasobola kulabika oba okuwunyirizibwa oba okulabibwako bonna ne babutuse omuntu ne mbuteeka mu mmotoka eyo. Obutwa buno abalasha bano nga beegasseeko n'abanafukolya abakola obutwa buno mu factory eri mu State House e Nakasero.
mwakola ekintu kino okuva ku ssaawa 2 ez'akawungeezi n'abalasha 3 mpaka ku ssaawa 7 ez'ekiro nga kikeesa ku lunaku olwokubiri. Muhoozi ku ssaawa ng'amaze okukola ebintu bino byonna, Muhoozi wakubira Muhoozi Kanyirupama wakubira komishona wa URA essimu n'omugamba akubire balo ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bajje bakimbe Mumotoka eno. Njagala okyewakane. Wayingira mu warehouse omwali Mumotoka eno ku ssaawa 2 n'abalasha 3. Muddeeyo mulabe post Kanyirupama gye yakoze ng'ali n'abalasha mbamuyambako okutereza security mu ggwanga ne services babawa. Those are the Russians, if I'm not mistaken. Kubanga these people bakola ebintu nga tugenda kufuna information. Mudde mwetegereze yabadde n'abalasha abo. Kino yakikola ku ssaawa 2 n'abalasha 3 bakimala ssaawa 7 ogw'ekiro. Muhoozi n'akubira commissioner wa URA enamugamba akubira balwe Kyagulanyi Ssentamu bajje bakime Mumotoka eno. Ngenze maaso abagambe bajje bakime Mumotoka eno kubanga bo tebakyalina mugaso gye bajagalamu naye nga te Mumotoka eno bamaze ogiteekamu obutwa obutategereka bwepo ne tracking and GPS tracking device ne gadgets ezisobola okuwuliza amaloboozi n'okukendeza speed singa bagadde okutagetingira abantu bagala okutagetingira nga bo bikino kyonna bakikoze. Bwe bamaze okukola omulimu guno ne basalawo bakubire baloya Bakyagula bajje bakime Mumotoka eno. Mu nsonga y'emu Commissioner bwe yakubidde baloya Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja okukima Mumotoka eno. Baloya Robert Kyagulanyi Ssentamu baaganye mu kusooka. Muhoozi na instructing commissioner wa URA n'amugamba nti bwe baganye okukima Mumotoka eno nga tebajja givuga kale bagambe bajje. Gwe nga gwe commissioner sacrificing yo omuntu omudreva ku badreva boyina bajje Mumotoka eyo bagivuge bagitwala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era muganda nge driver yavuze Mumotoka eyo Mukama akusaasire. Era ba sacrifices the driver ono najja n'atwala Mumotoka eno n'agiparking agiparkinze simanyi yagijja gitwala gyabadde olwanda ko tulali gyatuuse. Kati abakulu bano okumanya basiru ba tole ku ssaawa 8:15 Muhoozi yakkiriziganyizza era n'abasajja ba URA okukola ebintu byonna omulingo amaze okukola naye nga bakimete tujja tegeera bintu bino naye nga twamaze obitegeera bulungi nnyo bakoze mu Mumotoka eno. Rajja kusaba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama wange Emmotoka eyo funa bakafulu abagenda ogikebera sina kindi. Emmotoka eyo abantu mukubire kampuni eyagikola ebabuulire ani asobola okujja na supervising Emmotoka eno biki byatereddwamu naye nkubudde ku biki byatereddwamu obutwa obutasobola kunoonyezebwa kulabibwa obuuma obukwata amaloboozi n'obuuma obutrackinga entambula y'omuntu nga bukozesa global position system kyetuyita GPS naye ng'obutwa buli mu Mumotoka eyo nga babukola bubwo specifically era nga bw'onoogituulamu eyakwawulo ojja kuba esiridde noza mutegedde bulungi Muhoozi ebintu byakola. Kati eno message njagala egende eri bannupu MPs mwenna bannange ono si comedy. Eno message njagala ngibasomere naye muyinza okuza nti comedy ne si comedy. Mwenna abakulembeze bannupu ba MOP abagenda otula mu parliament eddako ntegeezeddwako bwe kiba kisoboka bambi mutambule mugende mu parliament n'obutebe bwammwe. Buno obutebe bwe musobola okugula emitwalo 12 oba 15 mugendera mu parliament. Otherwise ntegeezeddwako nti entebe zonna ze mugenda otuulako mu parliament naddala mu abannupu specifically entebe zino si nnuŋŋamu gye muli nti era entebe zino zireeta zimaze okuteekebwako kanyo kawulire ngere munasuulirako ebbanga eriwere lya wiiki mujja tandika okufuna ebirwadde bitategerekeka kubanga zino entebe ziteereddwako obutwa. Naye ng'ali mu nteekateeka eno ey'okutta abantu bano bakulembeze ba NOP ntegeezeddwa okusinziira ku ddwoniza nti omukyala ali mu nteekateeka eno bamuyita Kasule Lumumba era ng'amanyi bulungi nnyo obukodyo bwonna obukolebwa okuleetebwa entebe ezo. Ng'entebe zino ziri stationed era nga ziri planted okuba nti zigenda kuteekebwako abantu ba NOP kubanga bazituulako naye ng'entebe zino ziriko obutwa bulungi nnyo. Omukyala ono Lumumba akimanyi bulungi nnyo era nekyamweseza obutwa buno okukyamweseza obukulembeze buno kuba nti atandise okukola enteekateeka za Museveni zaagala bulungi nnyo ez'okucunya n'okutta bannayuganda naddala bakulembeze ba NOP. So kijja kuba kakatako buli mukulembeze wa NOP yena MP gula entebe ogende mu parliament tekimenya mateeka era bwe mumaze okusiteesa mu parliament fuluma n'entebe yo. Ekirala
mwabalyankuzibwa nga mwagala buchayi mu commissions zimugendo gendako abalyankuzibwa bayemere ku parliament mu munamanya ne abanywa soda ku parliament mu munamanya n'abayitibwa ku pate zitagwa namwe nga muli bakulembeze bamuntu mu munamanya akatwaje kali ate bakagaba kubwerere bajja kugamba nti kirwadde senyiga 19 kikikutte naye ngo wedde munnange fe tujja kuzika tujja kubeera wano kugana munnange omuli mirembe kati ngenze mu Tus Dynasty eyatudde olunaku lwajjo mu State House Nakasero nkiddamu ngenze ku Tus Dynasty meeting eyatudde mu State House Nakasero obaje bayita first family eyatudde era nga n'abaji baddemu ngenda babuulira wano wenjagala musimbe wonyesira olunaku lwajjo mu State House Nakasero ku ssaawa 4 zennyini ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 6 ez'emisana eyitibwa first family y'ababbi abafere yatudde mu State House Nakasero ng'ekuliddwa omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Karekezi Janet Kembabazi Muhosikanya Lugaba Salimu Sare Natasha Diana Patience Karugire Audrey Lwabwogo eyo gye bayita first family y'ababbi nga bali mu State House mu bukyamu abatamanyi bantu bano Museveni oba Yosef Tibahabula Mutabayiso mutano wa Karekezi ye yeyita Museveni eye patise mu ntebeezo nga si yeye Janet Kembabazi ono naye yeyita first lady Muhosikanya Lugaba yeyita first son Salimu Sare Natasha Diana Patience Karugire ne Audrey bano babadde mu meeting eyo biki bateesezzaako mu meeting eyo bonna nga bassa kimu ng'enkuyege bakkiriziganyizza ebintu bino wammanga babimalirize nga tebaagala kintu wadde ekimu ekibasumbuwa mumpuliriza bulungi nnyo famire eno ey'abatujju ekulembeddwamu the chief professor assassin ne mukyala we mama assassin Janet Kembabazi bakkiriziganyiza to phase out or to wipe out the Baganda. In the meeting which was held yesterday in the State House in Nakasero, which was led by Yosef Tibahabula the son of Karekezi, Janet Kembabazi, Muhosikanya Lugaba, Salimu Sare, Natasha Diana, Patience, Karugire and Audrey, but they both agreed to face or to wipe out the Baganda in Uganda without fear of favor, and to wipe Baganda off on the map of Uganda. And they agree on the following methods to be used. Who brought this idea? It is the Mama Assassin who brought this idea. Who is Mama Assassin? Is Janet Kembabazi. She's the one who brought this idea that we must face or wipe out Baganda on the map of Uganda by using the following methods, and all as the first assassin family they agreed together as follows. In the final phase out issue, we must first put in place the land bill, which exactly that Yosef Tibahabula, the son of Karekezi, in the broad daylight today, he came out and mentioned it that the Maryland in Uganda is useless and we should abolish it so that the land belongs to the government. All along I've been informing the Baganda and the entire Ugandans that Museveni and his entire mafias, they are feeling very bad that the Baganda or the Ugandans, they have ownership on their land. So now Museveni and his family, they have a plan of phasing out the Baganda and grab away their land. Which means that whenever you are supporting NRM, we are supporting NUP, soon or later, the parliament, through Jacob Olanya and their mafias in the parliament, they are going to pass the land bill, which gives the mandate to the first family to take, to abolish all the land titles. That means the government is going to own the land in Uganda, so that all of us, we are going to be tenants. Ndoza mukitegedde bulungi. Munkola yemu, omwami ono avuddeyo misana nga tewali amukase ng'asekereza ng'enkuba ng'asekasekanga omusana ogwaka ng'enkuba yakamala okutonnya. Abamanyi ebifa mu nteebereza y'obudde waliwo akasana ke tuyita engonti ezaala.
enkuba akasana kasooka ne kaakabwe kati ekire ne kikwata ekidede ne kikwata omusana ne gwaka kati neyo sente bahabura bwe yazibwa ati kolo ku Heroes Day n'agamba nti mwabagala ebintu by'ettaka mu Buganda simanyi ettaka lyonna ettaka lina okugibwawo kubanga ettaka abaganda mwepankapanka nnyo n'ettaka so tugenda kujja ebyapa tubijjewo ttaka lidde mu gavumenti so eno first issue gye balinawo mu kino bagambye nti bagenda kukozesa bapapeti baabwe mu parliament okuyisa land bill basobole okuba nti batwala ettaka lino lyonna muno bagenda kukozesa ennamba zaabwe ez'abantu abali mu parliament okuba nti bayisa etteeka lino bakkiriziganyiza n'ekirala nti bagenda kufazinga out olulimi Oluganda lwonna lugibwe nga tekyali lwogera nga ne bwakusanga oyogera Oluganda kigenda kubeera kizibu nnyo okuba nti ona kiyinza okuvunaanibwa okuba nti obunaanibwa okwogera olulimi Oluganda mu Uganda tubanga missoni yaabwe bweri kati mukulu kansooke male ngene kutuziwa mukulu yose tobahabulwa mutabani wa Kalekezi kwegaggo bobeera awo n'omutwe gwo omwetolovu okukulinga ensujju zineze enkokoto ne mukazi we yakoma mu senior 2 ngere n'endowooza ya munguuba ne famire yammwe yonna etawera abantu 20 mwe ne mulowooza nti bannayuganda mugenda bateka mu kitolyo mubatwaleko ettaka lyabwe kati mukulu kankubuulire mache bayita kajjampune ebyobufuzi byomusobola okunywa amandazi gammwe musobola okunywa ebyo naye ekintu kye bayita eggwanga okutwala ettaka kintu kyanjawulo nnyo abantu bali mu diaspora bali mu kukola bagula amataka bazimba amayumba gaabwe bateekeko ebintu byabwe gw'obajjagala okubi bajjagira obayogera twala ttaka ne mukazi we alina amagulu agamuyika agamulinganga yengene enkokota etanywedde ali amutudde musuteesa kutwala ttaka maama yose eri bakuziika mu 4 Jeneti bakuziika 4 Jeneti gwe mukazi gwe mama assassini ne professor assassini yose tibahabulwa let me warn you before you are tempted Uganda nene kumwe bana Uganda banji kumwe omanyi waliwo okulota nga olonda sente ne bakanga nenga in the reality tugenda kulonda sente ezo nze ndabanga kimuliko 1 munnange temusobola kusaanya Uganda natwala ttaka lya Uganda kyekisooka ekyokubiri Jeneti bobolo tofuka ku buliri ng'oli kasozukuka tosobola kumalawo Omuganda Museveni bwoba olota nti osobola okumalawo Omuganda n'okutta Omuganda olota kansa abaakuluma mirempekezo bwoba olina eddalu ddayo ebberaluusi bakujjanjabe Muhoozi wakatandika okwavula oyagala kudduka kuyisa muzikiti omuzikiti gwakusooka mu bulamu bw'ensi ate oyagala kujja omuzikiti mwe kafamire kammwe ak'abantu abatategera bawumba tuutu njagala bagamba ekigambo kye kimu ekizibu kye mulina mulooleza nnyo kumpi you have the low thinking capacity whereby you discuss things on paper and you think things are going to be easy. There are some times when force doesn't work. You understand? So for you, you think that having guns and having the entire parliament on your side, that you are going to enforce the entire parliament or the entire Ugandans to wipe out them of their land. Bambi musaga. Entalo ezirwanyisibwe entwalo z'Abapalestine n'Abayisirayiri ziva ku ki? Sittaka. Omuganda gweyagala okujja ku ttaka lyo litwale. Omuganda yakuleetawo wooli. Omunyolo gweyagala okujja ku ttaka lyo kuba kuliko amafuta. Omunyolo yakulwanda okuleetaawo. Omutolo gweyagala okujja ku ttaka lyo omutolo yakubeezezzaawo awo. Omwana wa Nnambi gweyagala okutwala obuwanga bw'ennono bitwale. Yakubeezezzaawo awo. Kati njala tumira kuba NRM mwenna abaliyo nga buli omu alina ettaka lye. Mubye lingi nnyo bwe bajjayo byapa mujja kuba temukyalina land ownership kitegeeza ki buli omu ojja kuba nti olina okugumya munno nga bwe kiri naye mukulu kankutegeeze ebintu biri byotasobola kuwangula mu nsi muno 1 olutalo lw'eddiini n'olutalo lw'ettaka nkiddamu Museveni there are 2 things which you can't win as a human being against your fellow human being. The religious war and the land, those are the 2 things which are very difficult. Naddala ng'olwanyisa population y'abantu. Ekisinza okutta abantu mu nsi yonna bakiyita diini.
ekyokubiri ttaka. Kati mukulu bakutenda okudduka tojja kuyita wo. Nina mukwano gwa mwita Salongo Gamulengejja. Olulimi Luganda nnyo Salongo Gamulengejja. Museveni wetadde ku bunkenke bw'otamanyi. Njala kugamba ekigambo kimu. Akasanke kakulema okumanyo kamala ebyoya ate yojja wekaniikiriza mbalete n'eŋŋaŋa. Kwegamba n'olaba akakolwa nkazannyira musiri ogwateganya bannyinigo. Nnyini kajjagalaza obugulu. Mukulu. Nsuubira oba okoye okubeera mu Uganda ennaku zino ezisigadde mu bulamu bwo nga tonnava ne mutabani waakooye. Ebintu bibiri eddiini n'ettaka bintu bibiri bizibu nnyo. Kwegamba n'otunuulira akakolwa nga kazannyira mu musiri ogwateganya nnyinigo. Nnyini kajjagalaza obugulu. Nti akasanke kakulema okumanya okukamala ebyoya. Nga tojja weekaninkirira mbu mulete n'eŋŋaŋa gwe ku ttaka. Nga ne mu 1800 omuzungu yali mu okuggyawo Buganda. Ne tujja mu 1900 nalimu okuggyawo Buganda ku ttaka. Tuzze omumpembe Obote atuliddemu olukwaganya ettaka limulemeredde. Amin Dada azze okulwanyisa Buganda okubujjako ettaka limulemeredde. Tuzze ku batitookero bonna ettaka libalibegere. Munnange ojje mbw ate otwala ettaka n'Abaganda bajje ku ttaka balemesa ensi. Oh. Mukuru. Omunyankole n'agira ngo twale mana. Wakicyenga wakikunda. Ebintu eri. Eddiini n'ettaka. Kulukutu za misota zigenda na miggomeka. Kayense Kabaka Kayemba Nantabuulirwa yasaabalira mu lya Gumba. Mukulu. Simanyi lwaki mwe mutula mu nnyumba bwe mutula mu gye musitamireyo ne mutandika okulowooza nti mwe musinga okutegeera ebintu bibiri. Eddiini n'ettaka. Ebi. Binoonyerezeeko nga tonna Windows mwe mwetaaga window update ate mwetaaga Windows 12. According to my assessment and my research, you need Windows 12 to upgrade your thinking capacity. Mwetaaga Windows update. Buli omwebagamba nti sebusiri bwanjuka zirumannyinizo naye nga bw'anaafa zigenda kulyawa. Kati gwe weetege mutwale ettaka lya ati mwatunyalira mbwenu. Mwatunyalira. But one way or the other, we shall meet and we shall know who is who. Ekyo kyo nkikubuulidde. Nyenze maaso. Mwagenze mu meeting ya mwennyini ne mugamba nti Abaganda bonna already abali mu makomera abali mu self houses oba torture chambers wepo ne mu bifo bitategerekeka watodde message n'ogiwa batamanya ngamba bo bamalizibwe balime kudda nga balamu. Eno first family meeting gye batudde mu lunaku lw'eggulo. You all agree that all Baganda who are still in torture chambers, prisons, and in unknown destination or places, they shouldn't come out when they are still alive. They must be finished. Baganda. Nyenze maso. Era mwagenze ne mukkiriziganya mwenna abalina Windows 0.5 GB RAM ne mugamba nti the so-called rich Baganda who still have some little money in Buganda, all eyes are on them. So this message goes to all my little brothers and sisters, most especially the Baganda, who are still transacting businesses in Buganda, and you have some little money with you. Please be very careful. The first family, they agree that all Baganda who are still have money, and they are still doing businesses in Uganda, they must be eliminated slowly, one by one, so that they all
get wiped out of business so that they can implement their mission of taking each and everything as they plan. Remember, in the voice note of their first son, the son-in-law, Audrey Kurawogo, he mentioned such statements. So don't be worried and don't be fooled that such statements are still available in such meetings, because they all sit together and they agreed how to treat and how to finish Uganda. They went on and said that we have been having a problem with their Centenary Bank, Uganda. That, as we know, that Centenary Bank, it had been a resistant bank all along. They had been managed by the Baganda Catholic Church. We managed to penetrate into this bank, and the bank is on average of collapsing, because it's the only bank which we all along yearning for, so that we can bring it, so that we can do whatever it takes to bring down that bank. So ekyo nakyo mukitegedde nti abantu bano baddenga ebbanga lyonna balubirira nnyo okulaba nti baleeta Centenary Bank ku birigere byabwe, nti badde ekuumibwa era ng'emanagingibwa Abaganda Abakatuliki ab'enkanamu, nga mwe mwali omuntu eyali yagitandikawo omwami bamutta recently n'omugenzi Dr. Sepirani Kizito Lwanga badde abalima ba banki nga bagitambuza bulungi, bamala bayingiramu era kati banki eri bagiri bulungi nnyo, era nga n'abatereka n'okujja ensibi mukimanyi bulungi nnyo ti banka yayingiddemu nabe era mwegendereze nnyo. So Centenary Bank nayo bagambye bagenda gikuba ekigo naye be nga tekyategerekeka, kubanga yimu ku banki ezibali zisingibwamu eggwanga ery'Abaganda n'Abakatuliki ab'enkanamu abalinamu ssente empya n'enkana. Nammwe ababanka nammwe mukitegere wano nkubira Obukatuliki bwonna n'amadiini amala musobole okuba nti mubeera bulungi nnyo nga mwetegereza ebintu bino. Mwalabyeko akatambi ka Ssaabasumba oba Ssaabalabirizi wa kkanisa ya Uganda, Omukulu Kazimba Mugalu. Nakugamba munnange mu Kazimba Mugalu, okusula mu garage tekikufuula Mumotoka. Abantu bamudiringa nabo tembambanyi. Okimanyi bulungi nti ettaka lya Church House lyabbibwako n'okimanya. Obadde tokimanyi nti Equity Bank ya Janet na First Family, obadde tokimanyi? Obadde tokimanyi? Obadde tokimanyi nti Equity ya Janet ne First Family bananyini bank eyo babanja? Kati nkubuulira ku bwavu buno buliwo. Kiyinza babeerera ekizibu ennyo okununula bank eyo n'ettaka lyayo, kubanga where it is a strategic area. Museveni wasinga okwagala waliranye Bank of Uganda Kabozi Kubiri n'ekibuga wakati. Kati okujonga mukugenze mungenze tabo wasene musasule ebbanja eri. Ne Equity gyemmanyi nga Janet yagikulira ne banne. Bwe muterwane ko bank egenze. Museveni yasinga okukola byasinga okumanya. Byasinga okumanya. Babuzeebuzo bafuge obatwale maaso. Message eddako. Bano bakkiriziganyiza lumu nga nkuyege nti akakodyo kaabwe ke baakola mu kutambuza emmere COVID nga yakatandika, ebintu baateeka mu mmere eyo, eddagala bakakozesaako okukuba abantu, n'enteekateeka ey'okutambuza akanyo kawulire mu ngeri esoboka, nga bakozesa restaurant, amabaala n'ebifo ebisanyukibwamu awamu. Sofa esystem gye bakakola egenda bakolera. Kino nkibaddiramu bulungi nnyo. Abantu abagenda osinga okufa mweno period ey'emyezi 6 mpaka mu January, 90% bagenda kubeera Baganda kubanga bakola enteekateeka gye bali. Kino kye mulaba ekitambula mu simanyi ssenyiga 19. Wow, it's just 10%, but 80% system bagikola dda. Nze kati gana mawulire gemba mbawako just ndowooza 30%, but 70% amawulire agatafuluma agatambulira underground commission ez'okusanya bannayuganda mangi nnyo. Kati mukitegere nti mbagambye okuva mu katundu kano abaana bangi bagenda kufa, abakazi bagenda kufa, abantu bagenda kufa, naye nga tebafa kiri kijja kuttako 10%, but 80% ku 90 bagenda kuba bafa katwa. Nga bakatabulira mbaki wano mu mwana waki mwana wa Nambi. Naye kino tekyeyibaza Abanyolo, kino kyekyeyibaza Abanyankole abakyalimu empekembera, tekyeyibaza Abatoolo, Abasoga, Wepo n'abantu b'omu mambuka ga Uganda nzijaawo. Kubanga bakimanyi bulungi nnyo
nti bagezaako nnyo okuzimba ekisenge wakati waabwe abanyankole abanyarwanda bali mu ggwanga baali wamba n'abantu b'omumambuka era bagambye nti bw'obanga wazzeewo enteekateeka ey'okukyusa obukulembeze mu ngeri enkyamu tebasobola kukkiriza kuwa muganda buyinza lwaki babuzeeyo mambuka y'ensonga lwaki bakoze structure okuva kwa ggulu okutuuka wansi batandika okuteeka abantu baba abo mu north naye kino babataddeko bbula oba bataddeko akatambaala ku maaso munda eno babaterayo Jerusalem Sarakwanda naho George gyali ali mu kugula ttaka na nsimbi n'okusenda abantu ku mataka mu kino okukwata ensonga zino bagenda kozesa omumpembe gwe bayita Jessica Alupo gwe bayifadde was vice president bagenda kozesa omumpembe Jacob Oranya bagenda kozesa Winnie Doti Mike Mukula ne Samu Engola okutwala ettaka ly'abantu bonna omumambuka ga Uganda kino kitegeeza ki nti oli omwami aliyo Salimu Sale ali mu kusiga nsigo bano bagenda bakozesa okutwala ebintu by'abantu bo mu Northern Uganda omuli amataka ebyobugagga byabwe na buli kimu bakitwale guwebuze nsibambabuuza ba Northerners Salimu Sale azalibwa mu North no lwaki aba Northern abali bekwatidde wamu ng'abantu lwaki omuntu atabazaalibwamu agenze kulayo ki that is a big question you must ask those questions and get answers before it's too late. So my brothers and sisters who are coming from Northern Uganda, please be very careful. There is a mission of grabbing all your land and eliminating some of your prominent leaders, most especially those politicians who doesn't agree with Yourself to the son of Kariches. Be very careful. This well-planned camouflage of giving you the high positions in the government is just to blindfold you that you be happy. You think that Museveni loves you. But behind the curtains, they have their missions of taking the entire land of the northern part of Uganda. So, giving you Jessica Alupo, giving you Oranya, giving you Nyedoti, giving you Peter Okech, giving you Samuel Ngora, and giving other position and what? And this is Anita Among. It's just to blindfold you. That is people they like, but they don't love you. Behind the curtains, they have the mission. Their agent is Salimu Sare, who's already in Northern Uganda, making grassroots work. That's exactly what they did in Ruero. It's exactly what it takes place in what? In Northern Uganda. So, blindfolding you, giving you high position in government, that you so that you can be very happy, but you don't know what is taking place in your region. It's going to be late for you to come out to cry when we've already given you the information that these people, they are planning to grab your land. Make sure that you wake up before it's too late. They did the same to Baganda. Right now, they are doing the same. They are doing the same thing to you. Remember, when these people they came out of Bush in 1986, they did the same. The vice president used to be Muganda. The prime minister used to be Muganda, and all the big prime minister, vice president, government bodies like authorities, ambassadors, and even loving the Baganda and giving giving Baganda big positions, employing them, but in the return behind the curtains, they were just camouflaging, planning something big, which is taking place right now in Uganda, whereby our Majesty, the Kabaka of Uganda right now, is under custody. The Uganda land, almost 70% is taken by Museveni and his family. Now he's planning to grab to pass the land bill in parliament so that they remove the land ownership in Uganda, whereby you might be having a land title, but it's going to be useless sooner or later. The same thing now, they're doing it right now to all Northerners. They have already given you big position in the government, but behind the curtains, Salim Sare is doing the grass work, planning something unusual in the northern Uganda. So please be very careful, the Northerners, because land grabbing is still at large in your area. Wanono wenjagala otegeeza bana Uganda mwenna naddala abali ebulaya n'abali waka mwegendereze nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda. Ekyono omusajja abantu be yalonze sigenda boogerako. Jjukira nabagamba nti agenda kulonda cabinet ng'esesa, ekyo nakibagambirawo first time bagenda kulonda cabinet ng'esesa. Naye nze njagala bagamba nti
ebintu ebigenda maaso mu Uganda mu byetegereze nnyo kubanga bingi nnyo. Njagala kubagamba waliwo kye njagala obbagamba. Okay. Ku Friday, that is the day after tomorrow, tuyina diaspora online demonstration. Ngenda basa bana Uganda mwena bali mu diaspora n'abali waka, please mugule MBs, mubere part of that demonstration. Twagala okuexposing yose tubasemu tano waka reches worldwide to the extent IMF World Bank n'ebitongole bidemo mu sent. Tebajja bagamba nti abasirikale tebalina sente oba bambeba parliament tebalina sente. Mwe muyino kikola okugamba IMF World Bank World Health Organization n'ebitongole bide binzo kwa Museveni sente baleme mu sente kuba sente bazikozesa bubi. Ekintu ekigenda maaso mu Uganda njagala mu kitegene nti on Friday there is online demonstrations ezigenda okubeerawo. Era bagiranze dda. So njala ko bazannyo baganda bafabera ku Twitter mwenna abakola omulimu guno, oli mu Masaba Faustin, omuli Manja Fauz, ab'ekyoto, awolujjuliro ne pages endala mu balikola omulimu guno. Era mugende maaso nga mugukola. Njala kuba kubiza mugulewo Twitter accounts nga mu demonstratinga ebigenda maaso mu Uganda nga mu exposing government y'omuntu Yosef Tawasem tano waka nete temuvuma ku Twitter tebavumirako. Ekyokubiri, buli munna Uganda nzize mbaga bigambo bino wammanga. Nzize mbagamba bana Uganda muve mu akediza abasajja banne mugaana. Ne mbagamba mufune system managing embeera zammwe za bulijjo. Ne mbagamba mufune ebintu ebiri basic bimba muteekamu ensimbi zammwe gamba ng'okulera okulabira family zammwe. Ebintu by'okuweerera abaana palete musooke mbiveeko ne mugaana. Nga nze kye nnengera. Muweeredde abaana tebagenda kufuna mirimu in the first place. 2. Tuwakyali quality education mu Uganda yonna Janet yagitta. 3. Akedi z'abaana be babawa loan bannannyini akedi. Business bazisa bataddeko emisolo mingi. Ne mbagamba munva mu akedi. Mudde mu Kampala suburbs oba wakisoba mukono ne mugaana okuwulira. Kati mwasasudde billions and billions of money amasomero bagaggadde. Ani ageininze? Ntera okubagamba nti wandikola ekintu okulumya gunoowuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Muzijemba kati basajja bantu tebaasoma. Ngenga beefuula abaasoma nga mugamba nsaaga. Omusajja yavudde n'agamba nti Uganda tuli bubi era tudugadde eggwanga kiki ekivuddemu. N'abagamba the moment you come out publicly and you announce that you are looking a country and you have announced to the world that you have coronavirus in your country, some countries are going to ban some of your services. It has appeared today right now. All our brothers and sisters who have been working in Arab Emirates, United Arab Emirates, have been blocked from getting out of Arab Emirates and coming back in Arab Emirates, starting on Friday. Ekyo bakigaddewo. Nkiddamu batannakitegeera nti okuva Yosef Tawasem tano wakalezo yerangiridde nti agadde eggwanga. Ensi ezimu zirandise okuteekawo kafyu oba ebiziyiza abantu banna Uganda gye bali bakolera emirimu okuddayo. We twogerera eggwanga lya United Arab Emirates tutegeezezza nti Uganda ng'ensi bannansi baayo abadde balina okuva Uganda oba okugenda mu ggwanga eryo okutandika n'olwokutaano olunaku olukoosenkya tebagenda kukkiriza kuddamu kuyingira ggwanga eryo mpaka nga waliwo ekintu kyonna ekibategeezeddwa ebagaddeyo. Olina ensi nga 80% abavubuka bali mu myaka 18 ku myaka 30 balina mirimu bali jobless. Bagezaako nnyo ofuna opportunity egende bulayo okukola emirimu. Otandise kuva eri okalula amaaso oyogera ebigambo bitakwatagana kubanga wayiika Windows eggaddwa ng'oligadde. Mu kuliggala ensi zigambye nti bwe muba mulina ekirwadde ekyo temujja batadde biziyiza abaana b'eggwanga baziyiza teri nsimbi. Kitegeeza buli munnayuganda yenna abadde agenda okugendayo ate si ye yokka. Ensi endala zigenda gaana ku bantu okuva mu Uganda okugenda mu nsi endala n'ava mu nsi endala okugenda okuyingira Uganda. Kitegeeza Museveni in simple mathematics. Where did you study, gentlemen? You lock the nation. You don't have cash at hand. The only thing which you have been getting money from is tourism. Now all tourists are blocked. They're not going to enter Uganda. Ogenda kuja wase. Blaine is a monk. Kwega notunulira akakolwa nga kazanyira musiro gwateganya banyini go. Teri muntu asobola kujja mu Uganda eyo kati. Teri asobola kujjayo. Teri muntu asobola kujja. Abazungu obegobedde tebagenda kujja.
teri tourist agenda kujja wa mulambuzi na agenda kujja teri ne babanga mu nsi nga ayagala kujja tasobola kujja kubanga kyamaite eggwanga liri disorganized buli kimu. Already we are already in political turmoil. Tuli mu political turmoil nti abantu bali unsettled. Tebamanyi kiddako, omusajja tamanyi kyakulya, tamanyi kyakunywa, tamanyi kiddako. Ekirala n'ogamba nti oblockinze intercity or interdistrict transport movements. Wait a minute, mutegeera lunaku ki? And who planned all this? Tokkiriza muntu ava Kampala genda Ntebe, tokkiriza muntu ava Kampala genda Mukono, tokkiriza muntu ava Kampala genda Wakiso, Wakiso tagenda mu Mpigi, Mpigi tagenda Luweero. Mwasomera wa mbere kijje muli atujima abaana baffe. Munywa bivuguto, munywa biki? Kati kambuze ekibuuzo kimu. Wataddewo lockdown n'ogamba nti otaddewo oba blockinze interdistrict transport movements. Abantu abasinga obungi mu Kampala babeerawo ku system gye bayita zenkolawo zendya, double Z system, zenkolawo zendya. Bolokinga eggwanga n'ogaa temutambula kuva naku. Njala kubuuza ekigambo kimu. Abantu abalabiddwako mu paaka za taxi eza basi nga bafuluma eggwanga nga bali mu bungi obuyitirivu. Mu system oba mu protective methods or systems oba mu SOPs eyo mwaso se ne mugidraft ne mugirowoozaako gikolako nti ekola batekola. One, it was massive. Abantu bakunganye bayitirivu. That means abantu abavudde e Kampala wali COVID badda mu byalo abayitirivu within those 4 days bagenda kusiga the entire nation bubanga gyali. Bonna nchiddamu okujonga taliyo tosobola kungamba nti wakkiriza abantu bava mu Kampala bagende mu byalo bonna ngate okimanyi obulwadde ogadde buli mu Kampala kati almost njala kuga nti akadde k'abantu kasaasaanye. Are you preventing senyiga 19 or you are promoting senyiga 19? If I may ask, were you promoting senyiga 19 or preventing senyiga 19? Almost million bili ez'abantu zasaasaanye zagenza up country. What if they are affected? What is going to happen to those people in the villages? Do they have money? Do they have treatment? Do they have hospitals? No tunuulira oli ono atwine yasoma diguli we yako kukula nvu kutundula nvu zaali awo simanyi masomera ludda bannange. It was just a simple system. Yes. Teri muntu ava mu Kampala kudda mu kibuga kirala. Nti ekitundu ekiri gazetted nti ekyo mukimanyi kijjuddemu teri muntu avaamu. Muyingize mbasawo nakebera abantu nakubawa ddagala nakuteekamu bintu byetaagisibwa. Ne kati mwatadde abantu bakyagenda n'ekyo bakyagenda bagenda tambuza obulwadde. Ekyo nga kimaze mwanti mwasoma eddagala. Mwasoma eddagala. Mwayika Windows kubanga temumanyi. Ogambye eggwanga oligali naye mu nnaku z'omwezi 10 tetugenda kukkiriza motoka kuvene muntu kuva mu district na mu district kyokka batadde for 4-5 days bali mu kulinnya basa bali balinga bingebinyira batambula n'emikutu balina mask bagenda mu byalo. Kiki ogenda otwali abantu mu byalo? Nga maliriza
eno message njagala egende bana Uganda mwenna tebabalimba nti mu Uganda mulimu abayekera abatta abantu. Government y'omumpembe yose tabasira mutano wakati ebadde etta abantu okuva mu 1964 mpaka n'olwaliro ekyatta. Era bana basajja beekuba endobo ne baloza mutetutegeera. Diversion zibakola okwogeza abapoliisi n'okukola ebintu ebyekisiru nga tusobola kwatalayizinga bintu bino. Tusobola obyanaliza nga tutegeeze ensi kyekituufu ekiriwo. Jeno Katumba Wamala muganda wange. Njala kutegeeza ekigambo kino nakuwa amagezi drone zigampa goba okola naye simanyi lwaki tonnakola decision. Mission y'abana abasajja baswadde. But for the first time ba missing the target. Nenga ate buli kimu wakitegedde. Jeno Katumba Wamala muganda wange. Nzino wankubadde obadde okola obuvuyo bungi nnyo weerabidde baganda bo naye obulamu kintu kikulu nnyo ate omuntu obeera mu kaseera akazibu musaasira. Muganda wange stories zonna oziwulira ku TV oziwulira n'ebizibu bakubira amasimu oziwulira. Museveni ne mutabani we Muhoozi ne Odrek Lwaboge bali bagala okutta. Era nege bakwenda ku kyenda ndoza wazitegedde. Ekyokubiri. Ntegezeddwako ku drone yemwe ngambye. Nti ddayo weetegereze obwongo bw'emabega. Akavuya kalwa wakati wa bode yakutwala n'omulala yavaayo kwogera ebigambo ebyo. Ekyo kimalo kiteke wali. Gye bakutwala okufuna first aid abasawo abakusookerako bamanyi. Who were they? Drone ngambye nkubuuze. Abasawo abakusookerako kuwa first aid who were they? Bani wali wamanyi? Drone ngambye nkubuuze bibuuze bibiri. Ekibuuzo ekyokusatu. Drone ngambye Jeno Katumba Wamala. Okimanyi bulungi nnyo badde mu system eno. Ngero kimeti ADF teriyo ADF ya Museveni. Kati Museveni n'ava n'aga nti emmundu ebadde ya Ssejjero Katumba Wamala ya ADF. Let me ask you one simple question. You said Tibahabula Tabasula, the son of Karekezi. Mu forensic system of investigating or investigations. Ate muleme okusiruwaliza abantu. Ne police muleme okusiruwaza abantu. Tosobola kungamba nti emmundu eyatta Kigundu ADF yagikozesa. Meja Kigundu. Eyatta abiriga ya ADF yatmutta. Eyatta Kawesi ya ADF. Eyatta Mwoyo Gwanga Kirumira ya ADF. Mundu yemu. Ngera kubuuza. Mwagambye public nti emmundu ene eyadde Katumba Wamala. It's the same gun. But let me ask you one question. Bwe batta omugenzi abiriga emmundu yafulumya amasasi agasukka 20. The same gun bwe batta Kirumira yafulumya amasasi agasukka 20. The same gun eyatta omugenzi Phillips Kawesi yasussa amasasi 20 agamutta. The same gun eyazokkuba Katumba Wamala yakubye amasasi 50 mwana. Emmundu eye emwe erimu amasasi ameka? If it is the same gun, that gun has many bullets. That gun has many. That gun, which is used by ADF to kill public or prominent Ugandans in Uganda. That gun has many bullets. Over have many bullets. Kukawesi bakuba masasi mayitirivu nnyo. Mundu yemu abiriga ne kuba masasi gemu masasi mayitirivu. Kirumira ne kuba masasi gegamu. Ezeku abiriga ne kuba masasi gega. Emundu tegwa masasi gegamu era ge bakozesa okuba nono galega mukubye. Mbuuza bana Uganda namwe mwewulirireko. Emundu yemwe ye DF, the same gun. Yatta Kirumira, yatta Kawesi, yatta Abiriga, yatta ne Meja Kigundu. Kati nenga buli mba mukuba masasi agasukka mulimu. Tumanyi emundu wano, emundu ya bulijjo erimu amasasi agatawera nduzi tegawera na 50. Kati emundu eyo eyina amasasi nga gali generated okuba nti amasasi gegakuba abantu abo teggwa amasasi.
era mu mutegera mutya nti emmundu yemu n'amasasi ge gamu. Kyekibuuzo. Mutegera mutya nti emmundu yemu n'amasasi ge gamu agabadde gazze gatta abantu abo mu mmundu eyo. Kubanga emmundu eyo amasasi gali gaberako serial number. Mwagala tugane amasasi ago ge gafaanagana agabiriga, gafaanagana agajja n'aga Kigundu, aga Kaweesi, aga Kirumira. Era mutugamba nti ADF eri mu Kampala, mutugamba nti ate n'ekirala mutubalemu ku magezi. Kamera zonna mwalagira baziggyeko mu radius ya kilometers 2 era tewali footage alaga. Mwagala tugamba nti era kamera ko onaku zaali tezikola. So ebyo byange sijja kuyomba nammwe kujjako bategeeza nti ekibozibozi kibadde kitambula ku social media ekya propaganda ati Kyagulanyi afunye ssente, ekyo kikyamu. Ekyabano bazza mu masomero ekiri gye muli abazadde mwandibadde muri kuuma ssente zammwe. Ekyebintu ebijja bingi nnyo mubyetegekere. Ekisembayo ekya cabinet ekibateeka nnyo mu excitement mubeera abwe muto mugitunule butunuulizi. Ekyokuna mugule Twitter account mugende mu bitongole bino okuwandiikibwa mubiwandiikire mubitegeeze ensonga nga bezigenda mu Uganda sobola okubanga tufunako ko omwaganya. Kubanga nayo ba parliament saazino muli mu kusanyuka mwalondibwa nti mwenda senu zigenda basasula. Bakansala kye kimu. Ne ba minister bennyini abalondeddwa tewali nsimbi zigenda basasula teziriiwo. Kitegeeza ki? Mwina okudde ku drawing board. Drawing board yerwa. Kati muna Uganda nga mmaliriza. Bw'obanga obadde oddukanya business. Business mu kaseera kano sooka ogireke. Akasente koolinawo sooka oddeke wammwe okalimemu emmere. Kubanga emmere kintu kikulu nnyo byonna. Musooke mwesonyiwaako eryeza. Ekyokuzza abaana mu masomero mukisooke mukireke. Sente zammwe muzisevinge. N'abalina looni mu banka muzisavisinge mugye ebintu byammwe ng'obudde bukyali. Ekyokutambula ekiro n'okuzunga okunywa omwenge musooke muve ku mwenge. Ekyokusatu. Bw'omanyi nti oli musajja Muganda, muwala Muganda ng'olina gy'oli. Nkugamba nti embulire tefa yonna ate jansi libuuka na nzige. Manya obunaku bwo ate mwebereremu. Ne bannayuganda mwenna gye muli mukimanyi nti Uganda bakwatako. Naye njagala mubeere beegendereza nnyo. Abambere bakalaba ng'obwana bw'omusota. Bwe bakava mu kisuuku kalumirawo. Emboozi ezisinga obungi nzoogedde ku social media kuno era mbibabuulidde. Sina nnyo bingi bye ngenda bagamba okujja nga nze ne security labs ne information endala. Mwegendereza nnyo. Entambula zammwe. Wanga poliisi kati terina nsimbi bagiwadde omulyo gwa kujja kubabba. Ekiro bamala bakwata mu nsolo bajja mu ssente. So mwegendereza nnyo. Sina bingi bye ngenda bagamba. Kujjako bategeeza nti bw'oba okyalina akasente nga gwe osobola okuddukanya business so you can continue but please bw'oba olina akasente wandisose n'okateeka ewantu n'okainvestingamu emmere n'olima mwaba kyalina amaanyi agakola business if you can proceed but bw'obanga oli tokyasobola wandibadde osooka n'omuzaamu. Ekisembayo gwe nga ggwe omuntu sekinoomu bw'otunuulira embeera egenda mu maaso n'akavuyo akali mu Kampala mu Uganda kikuwa kyakuyiga ki? Ku mbeera y'ebyobulamu ebiri mu Uganda n'amalwaliro mbadde mbasaba mukendeeze ku ntambula zammwe ne famire zammwe leke zexposinga famire zibeereko ewaka abaana bajja kusoma gye bujjakokko ne kati essaawa zino
musale pressure abana bajja kusoma abana bajja kusoma mukendeze pressure kyemuzanyira kote mukendeze pressure mukaba 13 mpeera tusinkana onakolala ndoze ncha tomorrow the Thursday Friday waliyo on online demonstration okay encha kanzije tukole program open roof discussion nga yammwe nze sigenda kuteesa kubako Friday sigenda kuchipayinga social media president n'abantu bagenda kubeera ku online demonstration ku Friday kati encha kanzije mba open roof discussion nga mmwe kenyini mumuteesa zigenda kubeera egenda kubeera open discussion nga yammwe mumugenda kuba masimu nga mwogera ku nsonga ezenjawulo but provided towemula tovuma just articulate issues and explain kyembasaba temuwemula temuvumula ku lwencha egenda kubeera open discussion yammwe strict yammwe bana Uganda buli omujjalo ojja kuba essimu ngenda giteekako essimu gyenteekako gimukubako gye Saturday ko temugikubako muli mu nsi n'osinzira okukuba newe olya kuliko ate saba mbitokuba mukitegedde bulungi enkya ngenda kubaleetera open discussion naye ngenda kubeera open roof mweche mwemale goga mwogere ensonga zammwe ona kulencha kuba ku Friday sigenda kukola wajja kubeera yo online demonstration so tujijumbire nnyo nencha egenda kubeera open discussion ngabe nabasuubiza bwe nabafunye information njagigattako naye as tomorrow tugenda kubeera ne open discussion ndoza mukitegedde bulungi so mukama 13 mpeera please bring to that guy koja brought the so ndoza kyekyo bannange encha bwe omu yetegeke wagala obwongo bwo buli omu wagala obwongo bwo naku lwencha sawa yakwemala goga oli eyo bakufeze bakubye government yakubye bakusaza buli kimu kyonna emira mu mutandisi ogisiba koti senyiga 19 buli kimu genda kyogero naku lwencha sawa yakwemala goga ogwange ngumaze mukaba 13 mpeera tusinkana naku lwencha mukaba bankuumire at least give us 5 hours of open roof 5 hours saa 2 sawa 3 sawa 4 saa 2 sawa 3 sawa 4 angina about 3 hours egena kubeera 3 hours open discussion 3 hours open discussion open roof buli omu yemale goga buli mwajja kuba oweebwa eddakiika 2 strictly 2 minutes to discuss kijja kuba kiwedde mukaba 13 mpeera